Tubanikiza abalabi baffe abalungi abeekuumidde ku ARKRICH Media Uganda. Mbalamusizzaako mwenna gye musinzidde okutulaba. Muli mutya, mwasuze mutya, mwasiibye mutya. Amaanya Lynch nga bulijjo. Olwaleero tukyaddeko ewa Hajji Naduuli ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ensonga enkulu esinza otuleeta ewa Hajji, ensonga eri mu kkooti ensukkulumu eya Uganda eyitibwa Supreme Court. Naye katusabe Hajji asooka atubuuzeeko tulyoke tweyongere ne puroguramu yaffe. Bannabyo bannange mwenna mbalamusizza enkya ya leero bwe nkyazizza abamidiya eno awaka wange mu kkubaganya ebirowoozo ku ebyo ebyalabise mu kkooti mu kadde kano. Tulabe musango gwe gwali omukambwe, B ebiwandiiko bye byali ebingi, C ensalawo buli omu yategeera kutuuka wa, D bayinza batya okukompromisinga ensi ekomokereze n'ekyo ekiramu ekiba kivuddemu. Kano gwe mulimu ogutolese wano era nja kugunnyonnyolako ng'abaana aba bambuuzizza kubanga nze sijja kubanga nzi wano okuwoza nsome ensala eyange naye nja kwanukula kibuuzo ku kiki ku kibuuzo nga nammwe abaliyo nga baviewers nga bwe mujjamu kye munaaba muggyemu. Abalabi baffe abalungi abatulaba ku ARKRICH Media Uganda, njagala tutandikire ku nsonga ya omukulu Gashumba. Yavaayo n'akusindikira obubaka ng'atuma bannamawulire nti mugende mugambe Hajji Naduuli nti mutabani watufuukidde ekyewalula, nti buli w'abeera abeera akalakata Banyarwanda ng'atuvumirira wamu n'okutusosola. So mutugambire ku Hajji Naduuli agambe ku mutabani we. Hajji obubaka buno bwakutuuseeko. Mpozi ekirala waliwo mpozi abalufudde olutalo olw'okutudemonayizinga era mwe bannamawulire mbasaba mudelivaringa emesegi eno wa Muzeeyi Naduuli mutabani we atufuukidde ekirala. Buli lwayogera bibiri Banyarwanda mutabani wa Naduuli tugenda kumusabira. Ffe tulina Katonda betusaba bajjajjaffe ensozi ze bayitamu n'empologoma ze bayitamu tujja bakoowoola. Omusajja buli lunaku every podcast gy'akola atupaintinga ng'abantu abatali menti kubeera mu buyinza. Actually ne balooya baffe batandise okirowoozaako if there is a possibility omuwaabira mu makooti. Mpozi n'ekirala waliwo ne bannayuganda bali eyo bo omulimu gwa basiiba ku social media tudemonizinga. Recently twawandikira Facebook, ne tuwandikira YouTube, ne tuwandikira ne UN. UN ene special body ekola ku nsonga z'okusosola mu bantu. So we are not taking this lightly. Kubanze njala ndabe Uganda mu maaso ne bwe tuba twavadda ku nsi kuno nga buli muntu ajenjoyinga ng'omuntu omulala. Kyovula nti nategese episode gye njagala nkole nga nnyanukula ayeeyita ow'ekitiibwa Gashumba bwe yaweereza message egamba nti bategeeze Naduuli nti mutabani wa tuli bubi. Njagala mumusomese busomesa ku mulundi guno nga sitaddemu nakkalwe kuba ndaba obwongo bwe butono mu kuyiga. Anti agamba ebbanga lyonna ye yasomesa ekigambo sisemuka. Njagala musisimule adde mu bwongo nti oba tonnapaaluukira ku birala ate sooka otunuulire bino nga temunnabona kukyusa linnya lyammwe. Bangi balina ebirowoozo byaba bakulembera ku Uganda ne baga bakyusa ekigambo Uganda kifuuka enveera nga balaba erinnya Buganda ne Uganda biri too close nga bituleetera okukakasa nti Buganda tujja siga tulina supreme nnene. Ne baga nti tuteeseganye abanorthern tubawe abava mu plains zino eza side zeewo ne wamu ba eastern naye nga bakola abbreviation ng'eyogera ekigambo nti enveera ne kigaana okuyita. Kale bwe natunuulidde nga baatudde n'olukiiko lwabwe bo bakyusa erinnya ekyo tekitegeeza kukyusa ggwanga ly'olimu. Muteekeddeko episode yako njagala inshallah tukakole ku Lwomukaaga nsomese bonna abali mu lusoolo na butya bwe bateekeddwa okwesa na ki lwaki mbadde njogera ebyo naye nga si busosoze. Simanyi gwe yatuma
yatuma bannamawulire okutwaliza awamu nze nno mbukutuusizzaako. Okay. Kaakati mwekyo kinnyonnyola kubanga oba bakikubako ne mawulire simanyi naali badde nsoma points kize yawa naye nze ku lwange nkimanyi nti okubeera omunnalwanda si kuzza musango era sikakasa nti Gashumba ayinza okuwaabira Katonda okumuzaalukusa nga munnalwanda ate nga nze ndi Muganda ng'ate gundi mu kyoli twaligambye agambye nti Katonda yatonda abantu n'amajini n'amagege si lwakirala era lya bulungi wazira lwakweyongera kusinza Katonda nga bwe nakugambye gwe lyejjembe lyogamba nti kafiiri adde erikusooka ewa Katonda onfuna kaakati no n'amawanga ago gateekawo si musango wazira neeyisa kyentuulira nti mutabani wange ayinza okubanga avumirira neeyisa kubanga Abannarwanda tebazikulwa Museveni apaana wa tubadde tumanyi baatandika okujja no mwaka gwa 1926 Museveni yaliwo yayita najja nga nennyina si muzaale kyo kituufu Abanyarwanda bajja batya kaakati ensi zino 3 Congo Burundi Rwanda zaafugibwa amawanga agafaanagana be Bafalansa n'Ababirigi ne bano kubanga kyobudolaba nga Abafalansa boogera Lufalansa n'Ababirigi boogera luki Lufalansa Ababirigi boogera Lufalansa bakozesa French kaakati abantu abo baali bafujjo nnyo bw'onoobanga onoosimba emmwanyi e Rwanda oba e Burundi bakulagira okusima ekinnya kya fuuti 10 tapuruut omulandira guno omunene gulyoke kuleme kukyamako nga gukula olwazza nga akasango bwe kati 8 nti embooko 8 zibakuba ne batandika okuddukayo nga baddawa bagalanga okujja eno nga mirembe myerere buli kiki eno tebiriiyo twafugibwa bwetu kubanga twalina gavumenti ey'ekiddugavu gavumenti ya Buganda yali yabaddugavu bakabinet ministers bambe ba palamenti nga olwali badde ng'oludda oluvuganya nga lutuula Mmengo nga oludda olwa gavumenti lutuula Ntebe obalaba abo ne bajja muli ne baddamu ne bayiika wano bangi nnyo mu mwaka gw'enkaaga Kayibanda bwe yali akuulawo obwakabaka bwa Rwanda ne bajja wano ne bayiika wano bangi nnyo era teyali yabazaawo naye Ssaabasajja Kabaka n'abawa ettaka babeera onfuna kaakati wano jjo nga mu gy'ekinaana awo nga obotambaza okukomawo Lwakasiisi n'agoba Abannarwanda bangi abazeeyo ne balemera mu No Man's Land bwe tuyingira mu nsiko eyo gye babakima ne badduka ne bajja beegatta mu lutalo ne babeeramu bangi beegatta mu lutabaalo era nga bamanyi nti entabaalo zijja kuba mmeka bwe tumala okununula Uganda naffe tudda waffe era bwe bakagamba abaasalo ne bagira ki ne badda e Rwanda kale bano abaasigala muno baasigalamu naye ekireetera omwana ono okubanga bwaki agamba oli Gashumba gy'atannaba kumanya ye sharing of national cake egabanyiziddwa bwenkanya kaakati gwe kyotonnaba kumanya oyinza okulemererwa okwawula omunnalwanda ku munyankole kubanga bafaanagana ye yakwatirwa ekisa nagamba nti oba gwe okubanga olulimi lwabwe oluwulira n'omulaba nga babadde basatu ne bateekamu kali akaabwe nogamba omunyankole tayinza gegenya lunnalwanda munnalwanda yalwogera ekyo Gashumba kyatannaba kumanya nti batudde mu ntebe keeke bagiridde bokka era nga balinga abali kaweefube
bwolaba nga timba yassa akabuzi n'abeera mu kaweefu w'okukamera akamira bwomu kulira haji buli kifo kyonoyingiramu buli ofisi kyonoyingiramu buli kiki kyonolaba wonna buli akale banyarwanda mmwe abazzi mu ggwanga ebyo tebeera kapitivite ekyo kyabagamba baganda be bali tutukyuseemu tugabye kyenkanyi ojjukira wano babadde bakayanirabo obwa sipiika gundi olanya bano bagamba nti aba ensende ebeereemu ono Ssaabalamuzi yali winyidolo mukyoli ne sipiika olete muki kakati eastern block ogiwadde ki tewali loki kibo kitu bikiyetaaga okutunula era bino byolaba bino byedda biwano ogundi obwo bukwakkulizo bwa byabufuzi omuntu ayafuna obululu emitwalo 9 salamu kadaga salamu somba nafuna emitwalo embeka gwo emitwalo 7 gyonna nga bagikubbako bubbi awo yonna politics ali mu ddiiro kulwanyisa kadaga kyogamba musango guno salamu yagenza okugutwalayo naye ng'akimanyi bulungi nti kadaga yamukuba yego tulaba n'okulwawo lwaki teyawabirawo ebyo bitume genda mumagendo ogire buti kubanga bagenza okupimamu wano nga support agirina ate kakatudde emabega eri bibyikyandi ekituufu kyobudolaba ekijja okulemesa politics wa Uganda okukula n'okutereera ebyo tukozesebwa noyingira mu kintu nga dawo kitegedde nga tekirina makulu ng'oyo Salamu Musumba yali nga tayinza kuwangulani kadaga akoze ebintu binene nnyo mu ggwanga muno Salamu Musumba byatatuukangako kituufu byebireetera enjawulo mu zino naye bagende bawoze bajja kubijjayo era nobiraba naye nga nze nkugambye munda muli waliwo an invisible hand etawanya mu bino emitwalo ebyo range ya mitwalo 7 ogendo waabe haji awo gwa tusinga okutegeera ensonga ezo amukyala Esther Kisaakye wamu n'omulamuzi omukulu owinyiddolo mbavayo okusala omusango Kyagulanyi gwe yawabira President Museveni okugamba nti yabba akalulu bwe yamala n'agugjayo kati ku lwokuna omusango guno gwali guteekeddwa okusalibwa abalamuzi ne bavayo ne basala omusango guno omulamuzi Kisaakye kooti yasaba okuwummulamu naga nti kekomye mu ddakiika 3 naye awa ensala ye ebyakomawo ffenna tetwabitegeera Katemba we yatandikira bwe yakomawo nga Weema Nzigale oba kooti Nzigale nga amasanze bagajjeeko ate nga ne fayiro ye eyalimu ensala ye ebbiddwa era ng'omukyalo ono alumiriza Chief Justice Owinyiddolo okubba fayiro ye eyalimu ensala ye y'omusango guno haji kino kiraga ki eri ensi Uganda wamu ne bannayuganda abalonda akalulu kano akawedde kaakati Katemba si wa ludda lumu bw'oba otunuulidde kooti sooka otunuulire eyawaaba Kyagulanyi Sentamu n'atwala pikapu y'agatabo mu kooti andi yali atwala bujulizi webale nnyo naye nga n'omulamuzi tandaba butunulamu ate naddayo kyomusango gugize eki eyo Katemba ddano bonna bwe busammulizi obugenda butuukako buli omu kwegamba obwongo baabubuzaabuza kubanga ate bwakeera enkya Kyagulanyi n'akuba olukiiko lw'Amawulire n'agamba nayita bwe nti naliko bitundu 54 biki bwebino kakati ate ebyo bwobirina ekyakuggisaayo omusango mu kooti kiki bona obyogerera mu nguudo olwo ne bifuuka etteeka anti yagamba nti obwe bumu ku bujulizi obwaganibwa mu kooti era obwamuwaliza okugjayo omusango gwe yabwerabira atya yagenda okuwaba nga tamanyina kyafunye
teyaweebwa budde bumala. naye beera mulamuzi ategeera. Yagenda okusitula agenda awaabe nti banzibye nga tamanyi kitole ki kye babbye nekyasigaza. Lwaki obisoma nga ate omusango baze gujjayo? Kale nno ebintu bino birimu katemba waabwe. Abazannyi ba firimu bagenda kumutuzanyiramu firimu gye bujja abaligiraba mwe muli bamukaddiye nga mutwenkana oga nti munnange ebifirimu nagiraba nako oba naliwo mu biseera ebyo. Kale nno n'olwekyo nno mu kino nga nkitunuulira nze nkulidde mu kkooti kitange yankola bulungi bwe natandika okutegeeramu nga tugenda naye mu kkooti. Kaakati nga bwetugenda naye mu kkooti ntuula eri enjala bwe nnuma nenfuluma nengenda ndya ku luwombo lwaffe nenkomawo. Naye kyenatunuuliranga yayinanga ba aseesa aba basatu naye nga baaseesa bano buli omu kinoomu yasooka okuwa ensala ye. Kino nze nkirabye bwe nti, kino kirabye bwe nti, ono omusango guno gwali badde bekuti, guno gwali badde oli, kino kyali badde bekiti. Yejja najja n'awumbawumba ensala ezo. Omusango ne gusala ne guggwawo. Naye ate ontakaya nti ate nze nagambye nti nze nasaze bwe nti mmwe muba abaseesa abatunuulidde abanaayamba ku mulamuzi mwalabye mutya ku points ezo. Naye ate kyendaba wano ti ate bano bwe baasoose omulamuzi omukulu n'asoma ensala eyaabwe ate aseesa najja asome eyiyo oluvannyuma. Kaakati oba okyagitaaninga dawunu eri. Kaakati awo wenyini ebintu nze bwe mbambiraba ku biri ebyaffe ebyedda ku balamuzi abaffe bakitaffe. Kale nno ne mu kino nga baaseesa omukyalo oyo yeyalisoose mu ddiiro n'omulala abalina minority report eyaabwe. Kaakati nno eyaawamu n'eryoka egiraki nevaayo. Ate era tekitera kuba bwe kityo nti bonna baddiramu wamu nga erinnya lya Katonda litukuzibwe amiina. Bonna ekereziya neddamu luki kubanga obwongo buno bwawukana. Buli omu ate abaako ne pointi kwasinzidde kwasibira. Ne bw'obanga osomye mu Yokaana oba osomye mu Pawulo ojja kukisisinkagana nge oli bwannyonnyola. Ntunulira Pawulo nga mulabamu ensonga nga 10 naye bwe twali ku mukolo ogumu Ssaabadinkoni n'annyonnyola n'abuulira ku nsonga ezo 10 yannyonnyolako mmeka? 3. Be bampita okwogera nga olwo ndi kyamaani be bampita okwogera ne bagamba sijja kukyusa katwogere ku muntu kiki omu nga munaffe omubuulizi gwe yaleese. Kaakati nendeetayo endala ate nange ziwere. Kaakati bwe nzireeta ne mugamba nti Pawulo kabonero akatulaga nti bw'olasanga ng'omutabi agwa mu kkubo akola atya tomuvumiriranga nti oyo agenda mu muliro bujjako era enkya. Kubanga ne Pawulo y'emu ku batta abayigirizwa ba Yesu abagoberezi be mu sipiidi. Era Yesu yava mu ggulu gy'ali n'ajja akuba Sawulo ekigwo. Sawulo n'awulira engalo zimutuga mu bulago naga nti ani atugumbula nti nze Yesu gw'oyigganya. Kale nno erinnya eryo ndikuggyeeko okutumya erya Pawulo amaanyi g'obadde okozesa mu kunyigganya gakozese mu kuzimba ekkanisa yange n'afuuka Pawulo. Naye be naleetayo ezo ku 7 ogwasigala ne ndeetako 6. Oli aleese 3 n'oleta 6. Nendeeta 6. Olaba omukyalo ono be yanyiize n'ababuuliza abalala baanyiiga batya bagamba nti nze benzize ninga asaabuludde oli nti
asaabuludde oli tiyasoma katono tojjaga nti oli olwobikkola olupapula byonna olwobimalayo bingi kale nno na wano ono ensobi ze wenda girabidde omukyalo ono ye yalisoose ne banne oba babadde balinamu epapa 3 ez'okusoma oba 2 n'asoma eyiye kaakati nabali eyawamu neegiraki neesomebwa naye bwe bamala okusoma eyawamu n'omusango gukomekkerezeddwa bw'ate osooka osoma minority report basalewo batya nga pana eri erabika ng'ekomekkerezeddwa kakati naawe nenyiza nti ne maama wange teyabadde mugumiikiriza ate awo yabaddemu n'ak'obuntu akatali ka bulamuzi akaki ak'obuntu kinze nno ku lwange mbadde mbwa wali nze nganza omuntu kaakati ako ne kamusindika nnyo ekiru yakyabye aleeteyo ebirala kaakati mu sifayiro eyo okubula nga bw'ogiraba nti baagibuza era kyali kiina kontrabasi eno gitulabyeko ye yasinze okuba ennungi okusinga omukyala lwe yalitudde n'asoma nga abalamuzi banne bafuluma batambula bagenda nti ayonoona bwongo bwaffe kyasinzeeko ne batalabika okusinga okumulinda ng'asoma ne bafuluma ne batambula ne bagenda ng'asoma ye ng'asoma Haji kooti eno omukyala adde akomawo kuwa ensala yagambye nti baasabye fayiro bagisomemu n'agaana y'ensonga lwaki fayiro yawambiddwa naye ensonga ey'okulozinga weema n'okugyako amasannyalaze okugyako microphone Haji kiba kiraga ki eggwanga eggwanga bireke omulimu ggwanga ffena twabaddeeyo naye nantubiraba ku mawulire nti kyeŋŋamba toliyita ggwanga yogera mulimu gwabo kubanga tojja kusalira ggwanga lya Uganda musango tilyakoze bwe riti abo zioza minorities babadde abantu 9 ku miliyoni 4 naye ate abalamuzi 9 mu kooti ezimu esembayo nga neza wansi bonna bajaji aba high court baki gye bali kale nno baba bamusabye fayiro giyisaamu eriiso n'agaana eyo yabadde ng'erimu obutwa obugenda okwonoona oli kyabudagamba nti obutalaga kiri ziba kino kubanga ogwo okusalawo nga bw'oba olabye si musango era kikkiriza omukigazi nkugambye wano nze netulanga nga ndaba nga taata alina baaseesa bameka basatu naye nga bawa ate baaseesa abo bafaanana kati nganze bwendi nti ndi senior presidential advisor naye tikiri nti kyempa president kyalina okukola afuna ebyange n'ebyagundi n'ebyagundi n'asootingamu najjamu ye kyayagala yes oba kyalabanga ekyomugaso nga kinayamba ku kino kyayagala ate kiyinza okuba nga nze kyendeese bw'anaakateekamu kajja kukola the biggest diversion abadde batunudde mu east tutunudde mu south obwo nabwo obugenderera kubanga akagambo kamubwe kati nyinza okuba ekyokulabirako owekitiibwa gavana yawaŋŋangusa Muteesa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'amutwala e Bulaaya olw'ensonga nti mu ndagaano ey'olwenda mu katundu ak'omukaaga kaali kamugamba nti bw'anaabanga omuwuliza eri gavumenti ya Her Majesty ne gavumenti ya Her Majesty nembalanga okuba omukulembeze w'abaddugavu obwakabaka bw'e Buganda obw'ennono n'olwekyo nga bwe yaganda okussa okw'omukono ku kiwandiiko ekiteekawo East African Federation nga kyaleetebwa gavumenti ya Her Majesty n'olwekyo yamujeemedde opulira kati kooti yatuulawo Kampala kubanga mu musango bagugyayo Bulaaya bagamba endagaano y'olwenda bagikolera wanti Uganda timuguzzeeyo nebatuula mu high court omuwolereza wa gavumenti w'obwakabaka bwa Buganda bw'ayimuka n'agamba ekyo mwakitegeera bubi koloozi eyo kyetegeeza oluvannyuma olw'okussa ku ndagaano eno omukono kyali kiziyiza Ssaabasajja Kabaka okuddamu okukola endagaano n'eggwanga eddala
ku kikwatagana n'obukuumi Pulira. naye tekyategeera kitategeeza nti bwali bujeemu oli n'abuuza nti ani beneficiary mu ndagaano eno Kisasajja Kabaka kubanga yayita Queen amukuume ye nannyini ndagaano ate nannyini ndagaano gwoziyiza okwogera n'okusalawo bwonkuuma ate nze nfuuka kasiru gontegeerera layini eyeeki mu katundu komukaaga naga nti wano gavana we yasinziira okuwangangusa Kabaka gavana teyalina buyinza buwangangusa Kabaka kubanga yatalina kwefosinga Kabaka kwogerayo oli byayagala tudda mu ddiiro nga n'engoye bazambala abakyala gavana teyalina buyinza ng'embuzi ziriibwa bano abawuuzisi b'amacupa nekkolero kabula kataddirangirira nti kalu kale embeera eyo giraba naye ng'ogutundu byonna bye banyi ogutabo bwe guti pages nga 5 gwe baawandiika era yasoma ensala eyo okumala essaawa ennungi ezi alyoka atuuke ku katundu ako kane kyovuddwa olaba nti abalamuzi saagala omutwale nti Katonda saagala otwale omulamuzi nti malayika muntu naye akozesa byolaze nebyawulidde nebyeyalabako nebyamanyi n'abigatta mu musango guno tibenkigattagatta tekiba bwekiti bo bennyini yabumba ng'omubumbi n'abumba ensuwa n'ajawula ku kasumbi n'ajawula ku kibya bwongo obwo kano omukyalo nayinza okuba nga yalaba bulala nga nabali balabye bulala naye ng'ensoma y'ekintu kino ate kiyinza okusaabulula byonna ng'ate olinga akikoze mu bugenderevu kubanga bonna baddaala limu eraba kyenkakasa nti tebagattaganira wano mu hall mu kooti we batudde n'eri baba bawandiika nga beewuunaganya ku kino kyategeeza kiki bawanga n'amagezi nti bw'aba kino nakiroma bw'omala okukinnyonnyola nti abadde ategeeza kino no n'azaalukusako ebirala 6 olwo ng'ali eri awandiika kaakati n'olwo oli nga baganda eka tuyiseemu tulabe yali wadde amugamba nti tolaba akantu kano bwetubanga twagambye kino gwe n'ogamba kano kikoonagano ndaba engeri gy'olongoosaamu bwako nga bakyali eri ne batabireeta wano kino kyanaze nti oyo abadde kiwagi era yazze nga kiwagi yazze ku lulwe teyazze nga pano tibagiridde wamu mu palamenti muli nkyajjukira mbadde balaba nga oba yali namboozi oyo naga naffe tulina minority report nibagisoma twali tugamba kino naye tegamba nti kaakati tugendera bya minority report bagezaako okulaga abantu nti titwabadde ng'abaduumire nti nyumba zikagwa mwena abasirikale awo tusukkawo kale obanga buli omu alina kiyategedde kyabadde kituufu naye era nga tugamba twali badde tukireetera waki wamu abalabi baffe abalungi eyo ebadde endowooza ya muzeeyi Hajji Naduuli ku nsonga eyo eyaliwo ku Lwokuna mu Supreme Court. Hajji olunaku lw'eggulo looya Male Mabirizi afairinga omusango ng'awabira Owiny Dollo Chief Justice yateekeddwa kubeera mu musango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira nti yaliko looya wa President Museveni emyaka gy'emabega. Omusango guno gwabadde gusalibwa olunaku lw'eggulo era ng'omukyala Esther Kisakye yateekeddwa okusala omusango guno. Male Mabirizi bwe yatuuse ku geeti eyingira Supreme Court yagaaniddwa okuyingira wamu ne bannamawulire. Omulamuzi ono kigambibwa nti yabadde mu kooti ng'alindirira looya wamu ne bannamawulire basale omusango guno nga tamanyi nti bali bagaaniddwa okukola ki okuyingira. Yatuuse okwennyula dde ewaka yabasanze ku geeti bakonkomalidde ku geeti nga baganye okuyingira. Hajji wano tujjawo kifaananyi ki? Kaakati era kikulaga nti yabadde wogosala naye tiyagulimu bwomu
wano aba akulembedde kakiiko kano asoma nsala nga bw'olaba chief justice bw'atuula n'asoma tekitegeeza nti yabadde bw'omu solo alone n'awandiika ebyo byonna n'asalawo batuula bonna nga babiwa sekulitale oli n'aba nga awandiika points ezo ezireeteddwa zebakkiriziganyizaako kale nno n'olwekyo era nga bwe ntunuulira nti omuntu y'omu n'obwakiwagi bwe bumu kyalibadde kizibu okusoma ebirala ebyabadde byawukagana ne byabadde agenda okusoma wano kale Katonda amusaasire baddemu batuule kubanga emisango gikyagenda mu maaso basobole okufuna okubeera kompromiso nga bakkiriziganya mu ekyo ekigenda mu maaso kino kolona nti gwojja okusoma ensala eno nange benyimu kubanga ndi mu lukiiko nenjogera tugaa nti ebyo byonna bigenda okwogera mbadde mbikola bwomu njogera ekyakwata webyobulimi webyobulamu owakino ow'enguudo biki ow'embeera z'abantu nebaga nti ekiyamani yayogedde yes naye nga byonna si bibyo si byange tutuulanga pano onaleeta ebyo kano kajja kusasamaza kano tebajja kukategeera bulungi oyinza okuleeta pointi nga ntuufu naye ngeri controversial eyinza okuvaamu ebintu 40 nga buli omu nga bw'aba akitegedde kale no n'olwekyo nawano mu biro ebyamamirizi nze nawulirayo pointi emu baali bakyakyaga mu bannamawulire mukyabifulumya oli yabuuza nti gwe ataali kumpaaba nga si gwe owaaba ovaayo otya ku nannyini musango ng'aguggyeyo ate gwe weekapjabule ozze ng'ozze kuwaaba musango ogwo interest ki kale nno ate nabantu bano balooya bagundi bano bamabiriizi bano nabo bagenderera balinamu obatundira amannya gaabwe mu nsi gwe n'otwala ebitabo pikapu enamba obiwandiisa kale nno abalala bakola amannya ag'engeri ng'eyo nakati bendindemu okukola mu bulungi kandikole mu bubi mbere notorious siif nti nga nze tewali kyennamakubba kale no n'olwekyo mu bintu ng'ebyo mbitunuulira olwo bakugaa nti ogusinze oba Kyagulanyi yaguggyeyo ogwo gwe yagusinze kyomusango gujje nti nze nja guwoza ku lwani kati gwengaani kubanga mulimu bino tukozesa likodi ez'okukaluubiriza abaana abasoma amateeka ebyo nga bw'obiraba biwandiikibwa era ne bibeerera oli bwe baba basoma kyobulaba nga ajuliza n'agati omusango ono gwali omwaka 1324 Oweekitiibwa Omulamuzi era nga gukwata ku nsonga eno n'eno naye yaguwunzika annyonnyodde bw'ati okiraba omusango guno ogwo gufuuka etteeka erisitwala omusango nga teri mulala yonna era kyobulaba nti n'omulamuzi bw'ayitirira okulya enguzi nga egyo tegidda waliwo gye batunula bagamba nti agyo tegiyetaaga kukolako reference walimu enguzi nnyingi walimu obubbi negisigalayo kale nno nawano kuba okuwa abantu emirimu nawe nga totumye munoga ati kati nganze genda empoze nga nannyini musango yaguggyeyo akati ngenda kuwolezaani agenda kuwoleza bannayuganda kirabika bannayuganda ate be baawaaba senga baatuula awantu ne baga nti gwe tukulonze genda solola alone awoga nti kale naye kyereeta nga akatiko tulabe kakola ensobi bekamera ku lubalaza lwa ttooyi okalya naye nga ate Katonda teyakaleta kalya naye engeri gye kajjeemu kipa ekikyamu kabudde mbuliibwa
Ngaba takagenda tukolera. Kale nona n'emisango sango nga gino gibaamu obuntu ne bututawaanya. Era mu kutawaana okwo kwe kutuwa okusalawo kw'obwongo okw'enjawulo. Nze ndi federalist, ndi monarchist, ndi culturalist. Bw'oyogera ku by'obuwangwa yendi. Era mbadde njigiriza abantu nti ng'oyagala okumanya Katonda obulungi sooka ogendeko mu ssabo. Haji Katonda tumutegeere mu ssabo kitya webale nnyo awo nkwagadde nnyo oli omu ku basomesa ku bayigirizibwa abalungi. Kale nno bw'oba oyagala okumanya Katonda bw'otuuka wali olaba omusajja nga mulamu nga nze empewo ze ne zimukwata n'atandika okulya lyanda ku lyanda era n'atula n'eggasiki akagookya olugoye teruyidde taliko kalalume onfuna bulungi omulaba n'ogamba nti ogenda okuvaayo n'otandika okulowooza mu bwongo obwo nti oyo yabadde Katonda tya ekyo kyana kya sitaani. Katonda bye yatonda bye byasooka ku nsi n'ogamba nti olaba we akola ati Katonda w'amaanyi nnyo. Naye wano bukkiririza nga tolina ekyolabyeko tolina osaaga oba tolina ky'omanyi n'ebyokkiriza oba tobitegeere. N'agamba nti gundi mwamuyise n'agaana ti ye katumudduse misinde atusangewo wano otutudde. Bwe bamusanze oba badde ayambadde iniragisi oba badde ayambadde atya alawo tebatera kwambala n'agatto ne bamuleeta zonna muba muli awo ng'abatuuseeko ne si ku magezi ge so si ku magezi ge nejjazze tamanyi nayo kubanga si yabeera ye. Naye nkubadde ekkobo lirimu abatemu teri mutemu amukwatako tetamulaba tamulaba. Kale okiraba kyavudde agamba nti akulaga powers ebbiri ojajinga otya ogenda kulwa nnyama ogenda kulwa nswa onoogenda eri Katonda oba onoogenda na sitaani. Akulaga ebintu bino ebibiri okozesa omutwe gwo n'amagezi go osalewo wadde ogwa. Ne mu Kurani Katonda akubuuza gye nali nkukola saakuteekamu magezi. Amagezi ago gasaliwo era amagezi ago galeetedde bano okuguluba. Kakati amagezi gaabwe gonna mangi gazaalukusa benje ogenda okukakana nga bali mu disarray tebakwataganye. Kale nda bino byaba Kyagulanyi bino omusango guno gwe gumu Kyagulanyi mudi ani Ziyamba yani erinnya Mabirizi talina musango oyo kyebereka tanana kyatugamba kyebereka gwe musango oguleetebwa omuntu omulala gwe n'oguyingiramu gwe gwa kyebereka yeetaddako n'agwerippako ajja kutundirako bwongo bwe ng'alimu exercise ng'ojja kuwulira jjo nga bamuwadde PhD ebyo byawandiika akoze research nga kyakoze research y'amaanyi mumbuwe. Haji awo nzijeewo ekyokuyiga bw'oba weetaaga okukkiriza Katonda oba okumanya Katonda sookako mu ssabo gendayo olabe olaba amaanyi g'essabo n'ag'obwa Katonda olyoka osalewo wadde tweyanza nnyo omusomo ogwo Haji olala nja kudda tuzimbire ku ekyo ekintu ekyo tukigaziye kuba nkipiikizemu interest nnyo. Haji abantu abasinga obungi bagamba nti Ssaabalamuzi okusala omusango guno gwabaddemu kyekubira okusinzira Ssaabalamuzi yalondebwa pulezidenti oba alondebwa pulezidenti nti ate okudisappointinga mukama we kuga nti no yeyampa omulimu ate mugobe ku mulimu kiba tekisoboka nti so mu kusala omusango guno yabaddemu kiri
Kaakati abo bonna omwenda abaabadde awo ani yabalonda? Kigambibwa nti president. Si kikugambibwa. Constitution ebwega nti yalonda abalamuzi. Kaakati obanga yabalonda gwe looyo omulungi tukuwa amagezi kwesamba nti toolezanga omusango eri omukulu bebakulondayo kubanga babasotingamu naga ti alonze balooya nga 30 ti abakulembera nti yoyo tebeesotinga naye bwebanga chance eyeze tugyensambe nga tuwa abaana baffe abasomya amateeka bagyensambe kubanga bulituuka mu maaso tomanya bitambula kati oyo yaliko mukwano gwe si bulabe. Haji abantu baga nti ensonga eno ey'okulonda abalamuzi yandibadde ekyusibwamu ne baba nga balondebwa oba nga omulimu guno gulangibwa oba balondebwa palamenti oba omulimu ne gulangibwa ng'emirimu emirala nti omuntu ono oba abantu abalala basobole okufuna omukisa ogwo oba abantu basobole okusaba omulimu ogwo balondebwe nga emirimu emirala bwe kikolebwa. Haji ekintu ekyo kyogerako otya ggwinga? Kaakati nze ng'abadde mu gavumenti okumala ebbanga tulina akakiiko akakola akalonda abakozi era akakiiko ako olukiiko lwa disitulikiti lukalonda nga basotinga mu mannya agali mu disitulikiti ag'abantu abakozeeko emirimu gya gavumenti era bagamba nti ate okubanga awezezza emyaka 10 nga civil servant kubanga kakolanga kooti kascrutinizinga abanayingira ate era kawummuza abanavaako okalaba. Kaakati abantu abo bw'oba baleeta oli banaabajja nga bamuleese kamu interviewing ng'akaayana nti oyo mu pano yange tabeeramu lwaki yabba muwala wange aveeko akola atya? Kale nonga bino ogamba nti akakiiko bateekawo akakiiko n'akakiiko ke banaalonda gwabwe babanga abakiiko tobawulira nga balya n'enguzi n'okubagoba ne babagoba tubiraba enfunda nnyingi naye nga tojjukira nti akakiiko ako kali si yali president kaali kakiiko kali obuntu kituufu Katonda gwe yabumba nga amubumbidde mbwenkanya agenda kutuusa okufa nga mwenkanya oyo omugerengetajja ne bw'oli bugamba otya n'ekitabo kitugamba nti Katonda ayinza okukuyita n'olemerayo eyo gye nkugambye mu ssabo nagamba mwana wange jangu ntya n'olemerayo naye bw'obanga wali muyite naye nga walwawo kuwulira beba bava mu masabo najja akwata enjeri Yesu yandabikidde yazze eggulo oba yajjadda kaakati ate omulala n'omulala ne yeeyita byamangu bajjajja fe batugamba nti bw'owuliranga ekintu nga kiyita abeeno toyita banga dinda kiddemu omulundi ogwokumeka ogwokubiri bweriba jiini teriddamu kati bati wali nga mpuliranga omuntu ayita kaakati n'ono ayinza okweyitabya nga bayita abayite neyeyitabya najja n'asaavinga ogenda okutuuka ku nkomerero ate naddayo nga tayitibwa Haji weebale nnyo olw'amagezi ago mu bigambo bye tuyigamu bingi era tusiima okusomesebwa okwo. Haji njagala nkujje wano okutwaleko e Tanzania ku nsonga eya pulezidenti waayo bambi tubasaasira nnyo ab'e Tanzania okuviibwako omukulembeze naye e Tanzania waliyo ekintu ekyabadde oba ekintu kye baakoze balayiza omukyala ade vice president era kati yaliko nga president bagobedde constitution yaabwe
ne bakikola mu mateeka nga tewaliwo nsasage yonna era omukazi ne bamulayiza. Haji wano ewaffe constitution ezemmenyebwa oba zijja zimenyebwa enfunda nnyingi eziwerako ddala nga ntwalabawo ensasage bagikwateko togikwatako. Haji ensonga eyo bwetuuka wano e Uganda kisobola okubeerawo nga bwe kyabadde e Tanzania nekitabeerawo ng'ekyagikwateko togikwatako bwe kyali. Ne tutamenya constitution ne tufolonga constitution. Kubanga ekitwewuunyisa yo Tanzania bagezezzaako okugoberera amateeka nga bwe galambika. Kaakati njagala okulaga nti Uganda twefuga 62 66 nga gy'emyaka eyo ssemateeka tumukuba ekigwo ne tuteekawo ow'omuntu kubanga olwo teyaliiko olukiiko olulonde olulambaganyako ebirowoozo wazira mukulu Obotere ne mukulu Binaayiisa nga yali atonejjeno ne batuula ne babaga ekiwandiiko kikizze kitambula mu butuufu bwakyo tuzze tutambulira mu bumenyi bw'amateeka okuva mu myaka gy'enkaaga okuva mu gy'enkaaga era ensonga lwaki okututunulira okulaba nga bapulezidenti bazze bakyuka na mundu eyaggulawo omubereberye omukyalo omukulu omubereberye mbuweereza y'Obote be yalambaza eggwanga olaba eggaali y'omukka bwetambula etambula ku leerozi zaayo naye ababbi banaagibba bamanyi okukola sitenseni engweko obuguli ne bajja bwegenda okugenda okuweta nekwata ddala ne bagidaivatinga neba ku leerozi eri bagirinda ate neekutta eddala. Kaakati na wano nno Uganda bagivuga ku luguudo okwo ne bagiralambaza era wano kitegeerekeka nti buli mukulembeze ajja ne ssemateeka we ekitali Tanzania. Tanzania yeefuga 61 ffe twefuga 62 naye tegwanga musibowo ataaninga gavumenti lwampaka bazze bawanyisiganya. Kaakati ekintu kiri ne kifuuka nga amateeka 10 mu mukkiriza already kati kibalimu muli munda nga bannatanzania kiri mu musaayi era lwekitambulire ne gundi bamugambako ti okukyusa famire ti sijjanga gwe okukyusa ssemateeka. Ssemateeka mwe nayita ye yandeeta ate bamala okundeeta ate ne mukyusa embeera eyo ogiraba byebyo biri wano. Kenya yalwana nnyo n'abazungu okutuuka okwefuga. Kenyatta bwe yajja n'akulembera Kenya era erinnya eryo si linnya lya kika kyabwe. Erya Kenyatta lijja litya? Webale nnyo. Kaakati omuzungu wano yatuuma Uganda ng'agijja ku Buganda, Tanganyika ng'agijja ku buso obutundu bubiri, Tanga n'ennyika olaba n'agiyita Tanganyika. Be beegattako Abazanzibaari ne bagiyita Tanzania okusembyayo Zanzibar. Ge mannya ameka? Tanga, Nnyika ne Zanzibar yeeyo gye tulaba. Tanzania gye tulaba kati. Tanzania gye tulaba kati olwaleero. Naye tegwangamu nsasagge ya kukyusa ssemateeka. Kenyatta afuuka atya Kenyatta? Lijja litya? Webaleyo. Kaakati olw'okuba nga ensi eri bagituuma olusozi luli Kenya, omwana mulenzi ono bw'ajjanga w'amaanyi ne bamugamba nti Kenyatta, so si Kenyatta, Kenyatta, taala kyene taala ya Kenya. Mpulira Haji
awo wajja erinnya erya Kenyatta. Nze nno bulijjo mmanyi nti linnya lye lya kika. Oyo Kenyatta mwana wa Kabalega, mwana muzaali w'e Bunyoro. Mwana wa wano yagenda e Kenya n'afuga e Kenya. Haja ebintu bino nga byewuunyisa. Mwana waffe wa wano. Kaakati Kabalega bamuwangusa ne Mwanga. Ne batwala e Seychelles mu Indian Ocean eyo. Kaakati bw'akomawo Mwanga bw'afa ne bakomyawo mayiti. Kaakati Kabalega n'aguba siyinza kutubuliza kwoddekero bwomu kizinga siyinza. Kaakati kye baakola ne bamugja e Seychelles ne bamuleta e Nairobi mu Kenya. Kaakati bannansi abaali bamujjanjaba gy'azaala omwana oyo era tebayinza kubuulira kitaawe wa Kenyatta nti ye gundi. Naye ye nga Kenyatta yamanya nti nze ndi mwana w'e Bunyoro. Kitange ye Kabalega yanzaalira wano. Ye omwana ali akimanyi. Era ono Omupya yajja n'agenda ne bagenda basinza beyanjula e Bunyoro. Badda mu bajjajja. Kale nno Kenya bwe yagiwa omulamu omukulembeze omulungi teyava ku mulamwa. Ne ssemateeka wa Kenya akyayimiridde n'amateeka bwe gatyo. Era kyobula bano babadde ng'abagenda okusiikuukira. Ono Kenyatta Junior aliwo ne munne omujaluwo baasalaga nti tukuume Kenya nga nnamu. Nti sijja kudda gwejja kudda. Gwe jangu naawe nammwe mukulembereko. Kitegeeza nti Abakikuyu bokka be bateekeddwa okufuga. Balina n'olugero lugamba nti there is no Kikuyu, there is no Kenya. Abatali mu Kikuyu toba toyogera ku Kenya eba teriiwo. Kale no obiraba ebyo abantu abo. Naye kaakati ffe tunuulira Obote yamaamulako Muteesa. Idi Amini n'amaamulako Obote. Obote paati tunga beegase ne Nyerere ne bamaamulako ani ne bamaamulako Idi Amini. Kaakati akati bali abavudde Tanzania ne bajja bebo Obote paati tu. Museveni ne yekuba ensiko n'amaamulako ani Obote. Kaakati oziraba nga bazze kulwanagana na bulwanaganyi. Buli yenna ekiri bwongo bwe kya lutalo so si kya mirembe. Okukyusa obukulembeze wano bukyuka mu kale nno wano tukyalina obudde buwanvu okumanyira n'okutegeera ekyo kijja kutambula bwe kiti. Naye ekyo tulaba nti kino tekyewuunyisa bwe baakirabye nga ssemateeka bw'atyo bw'agamba. Ate era kyobudolaba ne mu Amerika nabo bwe bati bafaanana. Era ekyo budolaba nti mu Amerika babalonda babeka ojja n'olangirira vice wo. Era bwe wabaawo ene incident bw'otuula butuuzi kubanga kyaggwa dda. Naye kiwuliza okwebuuza nti singa nga Museveni yafudde sekandiba n'amuleeta. Kano byebyo bijja kubanga olwokuba gavumenti zajja zakirwanire. Ate oyinza okukisinkagana nti ate oli awamba tuseeyo nti ate ye n'ayimirira. Kale nno kyekizibu ekiri wano mu Uganda nti enzija n'enkulaakulanya y'omwana bwetwaze tetambudde bulungi, tetambulidde mu mikono gy'abannansi baayo butereevu. Haji nga tumaliriza bannange badde puroguramu yaffe eya leero naye katusabe Haji atusiibule era tusabe Mukama amukuume bulungi tusobole okuddamu omusinkagana omulundi omulala oguddako. Kaakati nga tusiibulagana nange nteekwa okutuusa okusiima kwange eri Katonda kubanga babadde bajja wano ng'omukka ngujja wala naye kati muli newulira nga ndi mulamu. Wazira appetite y'okulya ebadde tennaba kudda. Katusabe naye ejja kukomawo mwezi okuddawo ng'ate
luli mbadde nga mu kyenda n'omusobyo nga nkubye 10 n'omusobyo ate Amiina. kale nno n'olwo nga nammwe mbeebaza okunkwatizaako kubanga mbadde nga siina nnyo maanyi ate nga puroguramu zammwe nga zino zibeerawo kiro sagala kutambula kiro noyingiramu saawa emu nemubaamu saawa 3 lojja nga owuunagana ate eggwanga lyaffe lyayononeka lyayingiramu obutemu obutalina bwaliyo wadde akantu emitwalo 5 kagende katta omuntu ayalibadde awo eggwanga ekyokukola n'ekyokulabako n'okulabirako kubanga gwokaayanira kino kale nituba nga tulinga nswa enswa bwe zibuuka oba zibuuse mu nnimiro oba zibuuse waka zeeyiwa ekkubo akanyonyi bwe kalyako ze kalidde n'emmotoka nazo zirinnya zezigizeeki ezo entonotono bwe zeekuba ensiko nezigenda zikolayo ekiswa ate nezizaalayo enswa endala kale no naffe wano nkiiziyiza okutambula amatumbi budde agenda emisana bamugaanira tibagamba ati mukyalina amaanyi mujje twogere okuva ali nezijja wano twogera tikirina makulu nange nengatta ettofaali kwaba abazimba eggwanga sitiimu neza bannange tweyanza nnyo tweyanzege Haji n'abalaffe abalungi tubakubiriza okwagala vidiyo zaffe muzilikinge musharinge mukomentinge alina ekibuuzo kyayagala okwebuuza ku Haji Naduuli osoteekako komenti oba n'okuba ku nnamba eri ku scroll awo wansi osobola omutuusaako ekibuuzo ekyo nakikwanukula bulungi mwekumire ku ARKRICH Media Uganda mweraba amiina